Amalungi yakomede kwanda Rose Media ujinkwaniza onakona Kyabazinga mujana joto sakinga lo mkwana ya subscribe nze twenze nyo bambi atatana bambi na subscribing antela ko notification videos fune mu budde antela ko like ne ka comment berenga tutambuliramu amawulire nagalo gamba ya omutanda oba Kyabazinga wa Abasoga omwami Nadjope onaku orencha Ebula sawa sawa embaga ebewo naye munango buvuyo bukyagenda mu maaso kubira ddala mu mama oba Mukyala nambemu agamba nti okufana obutanyagwa embaga eyo si yakuberawo ayina okulwanira rights ze ng'omukyala yafumbirwa Kyabazinga ayambalidde abo bonna badde bamujerega babadde bamuvumirira ng'ali ku nsonga eno era n'alaga nti ye ayina okuyingira mu Uganda alabe ng'alemesa embaga eno genda mu maaso kakati no banange Abasoga bali mu katu bambi embaga ayina okubaawo ate ne maama oli naye agamba yabadde alabirira abadde ateekamu ssente ze wakiri bamusasule ate ayina n'abaana ne Kyabazinga tulina okubasabira bannaffe embaga esobola okugenda bulungi beesotinge n'omukyala naye bamusotinge ate obwa Kyabazinga butemekere emirembe wano ku Under Rose Media yugi tubaagaliza ssanyu bambi bannaffe ab'Ekyabazinga tulabe nga Busega eterera ng'ensonga ezo bazituulako bulungi wabula no n'Abasoga nabo beyawudemu waliwo ekibinja ekiganya okukkiriza nti oyo Kyabazinga bagambye tatuuzibwa nga talina nnono bingi bye boogedde babaddemu n'okuyisanganya ebigambo nga by'amaanyi nga bisongovu kakati nabo balinga abagamba tebaagala kukkiriza mu Kyabazinga naye kamutere vidiyo nga bwe zigenze mukwano mukama omulungi akunkumire beera bulungi bye omukyalo ono buli lwe mulaba nze nzijukira nga byabadde atukolera nze nga nkyali mu faamu wa Kyabazinga abamu lwakuba munnange abategeerera Kyabazinga kati basajja bakulu bakadde baagala ebyenfuna olw'okukyawa omukyalo ono okubanja ssente ze ne byatukoledde mu faamu na biki naffe ne batugoba ababadde bamuwagira timu first wife ne mutugoba ne muleeta oli owammwe oba mwamulonda gwe mwaleeta afuuke kwini wa Busoga naye ffe munnange twali twagala ono kuba yamanye embeera yaffe ennaku yaffe omukyalo ono buli kimu yabadde ng'akigula ku faamu era ndowooza abaana bonna nammwe mukimanyi naawe kingi wennyini okimanyi obwakabaka bubadde tebulina ssente omukyala yavuddeyo n'atuwa buli kimu yakitukoledde ovulo zonna yabadde ng'azigula eziriko ebigambo London bye twambala obuwoowo obuliko buli kimu ekiriko nga yakitugulira omukyalo oyo nga si kulimba lwakubadde nti munnange agaluma ewamu siga egakola ki manyi agali ewamu manyi siri muganda naye nga musiimeeko omukyala byabadde akolera obwa Busoga musiimeeko omukyala oba mumusasula ssente ze yadde ffe mwatugule temwagala tulabikire na mu kamera feesi zaffe abamu mwatusuubiza n'okutusiba mu makomera mututiisatiisa temwagala twogere bituufu lwaki omukazi temumuddiza ssente ze yabateekangamu ne mukkiriza nti obwakabaka bwali bwavu omukazi ne mumuddiza ssente ze yateekamu nze nafumbirwa n'oyo omwami Archbishop yamaze ofuna certificate ezitukwatako ensonga ziri mu mateeka elders ba Busoga bonna bakimanyi amabaluwa bagafunye so leka kuteeka gatwale gagende mu maaso kiraba obufumbo bukoleddwa mu UK nga bukyagenda mu maaso bubeera kyeki obukola e Uganda. Please keep tapping the screen when rainbows. Kakati oyo baba valo kumpima ayino bamusasudde nze siriwo okuvuma abantu ate siriwo okulomba naye amateeka gakakole omulimu gwako ebyo byonna bye muliko bye mugamba ate biki mwami Kibedi for 9 years mubaddewa lwaki kabaka mubadde temuvaayo muyamba mubaddewa juza abadde mulwadde nga bamuwa obutwa kumwe mwe nasaala bayo yavaayo kumujjanjaba lwaki nze gwe muyita omukopi ate nze mbadde mubeererawo mujje mpola kubanga temulina gye mumanyi between me and Nadjope nina abaana ate ndi lubuto amateeka ga Bulaya mukyala gamanyi wafumbirwa musajja oba mufumbirwa mu bulungi ne mu bubi paka okufa baawukanya nze mwami Nadjope yaŋŋamba agenda kukufa mukyala wa nnono era omukyala mulala nnyo yamwanjula ewa Dr. Banywa muwala waali yali agenda muwasa ya buwangwa so sebyo bye baliko bwe bakerenkya abantu Kibedi Mr. Nsereko
n'oyo mwami bala mubaguza abantu banvuma. They are just wasting their time. Banange abo temubawa na time, temubawuliriza. Mulinda amateeka mwe mulindeeko mujja kiraba. Era bwe banaaba bamugase bajja mugatira ku mundu kubanga be bafuga naye ate era tebijja kola. Nze nanyini kyapa ekyapa kiri UK nze nkiri nabo babibanja tebabamalira biseera mubeere bulungi mwena naye nze kyemadde mbuuza ekisemba embaga egenda kubeerayo embaga ejja kubeerawo ku mudumu gw'emmundu nga bwe baŋŋambye kubanga Katikkiro yagambye nti omukyala anaayitawa naye nange ndi wano okubakakasa tingenda kunza omwezi 15 nange nyingirawo e Uganda. webale nnyo musisi nandiyope the real one kuwoninga ne se kuwoninga yenna obusiri buno bagamba you can't warn me my dear but it ain't my guess you're very stupid genda oni never sukulu baba idiot bwa tayina musajja tayina abana bitabana government gwera ngira oyogera ngani stupid the government but I'm very happy mumanyiride nnyo abantu mulowooza social media yajja buli omu ayasame gwe nawe yasirwa abaawo ababo atalina musajja talina mwana ali awo yasirwala nawe okyama oyogera naffe okyama oyogera mukyabazinga oyogera naye olowooza omwenkana omwengana bakikakyo boga gwe kyabazinga akwagala koki olina emyaka 7 ani akwagalako nga kyabazinga akwasa kuki akwetaaga koki yegwe okyalinamu ekiriwo Mukyala enseba kubye embere kubye obunyago obuyisemu nawo sirwale wakoze TikTok ojoke obukumuleza nyabateka we mugomo bakirume batumba bumme kana beyasiranya ensibe yanyika gwe usaka nokusaga mumanyire kyabazinga mumanyako gani If we are going to have any kind of freedom of speech, Oyogera ngane mbwagwe kisira anegwe obere ogera bogeze olwokuba ofune wifi tumaye mwina wifi yawe mutewala tumaye wakula akasimu kota nalo kumalayo sente twakakula na cash oli ku contract ojja kamalayo munena live tegenda wafu Kyabazinga mupere malaya bwa butoga obwa Kyabazinga bwa Abasoga kibera okuba sente z'abantu tulina abantu yeneye n'amanyira we Kyabazinga tegenda kwayadde 10 ne Kyabazinga tayagwa kazi wa tujja kutonya adobosa kumanina bayo bena yenda rito nyirira kunonya waduka bakazimwa ababeereyo enseba kutte mwina myaka gya 5 ensimu nabatenda mulaga abasajja baba muze kati mwakosa kindo kati kindo kyakuyingira ekikukwase okiyingiza dozo yingiza 8 wesi rwanda tuba muleke the woman tenda mukogera nsonga muzireke Kyabazinga mwisa mukama kumanini Kyabazinga mali gwowamu waliwo leadership olinako n'omukulembeze wamu olinako n'ennyoko yali abateso kino yabamukulembeze ewamu munayo omukulembeze kabere LC kabere kwa gombula kabere mu company yali akulizeko abakozi tubabu olina n'amagoli so kunyira mbwago so dagamu okwana Kyabazinga n'obuyisa mukamwako owulira mujja nemugera ku TikTok okuno mugogera ejamwe Yeida kuba maana bumane mission ya kumala obusoga mission ya kwa ukanya busoga
Bisaino Busoga ina mu kodi Columbus, kodi Gabula, kodi bichi misho muri basi rutimu tegera ni Kyabazinga imoyo imwaba mugoberera. Ife titwida kumugoberera, ife titwida gobera Kyabazinga imoyo matako mana bumanata tegera. Ife tuamana obusirwa bubasumbuwa ni mulowoza mbuyo ni Kyabazinga ife tubuzira. Ife tulina omwoyo gweiwanga tuidye kituufu. Nchigi mwida kwenda otugema otusiba, mwida kwenda okutuyita, oba mutuyite, ayo oba buli bali tulibonekera mu kituufu ekitegeeza nti otini Kyabazinga wa Busoga, tini Kyabazinga wa Busoga lwa nsonga tatongolwangaku mu bya myoyo. Yalonda bulonde yakiikirwa oleka mama waife Kadaga era bino nibire niwe Kadaga olina mata mbu mama ife twende omwoyo gw'iwanga lyaife era kyova obona twetimbatimba fulaga yaife twidye ekituufu.